Bibi nebyongedde okuzuuka ku ngeri omugole gyafunyemu obuzibu olw'akaweta. Omuyimbi Oscar yegayiridde Bruno amusonyiwe. Songa ate bya Bruno bikyali bibi, bano kati balwanira mwana. Tukwanirizaako ku Newspark Channel, webale kujja kumirako mukwano mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero, nga tetunagenda mu maaso mukwano sooka olaikinge video eno, ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe kwossa n'okuba nti nonyiga akadeka notification, baba kutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire obubaka bwawo mu comment section, butukolera ddala bulungi. Wonna wosinze okuba nti nno olaba amawulire gano okubanga oli mu ggwanga lya Uganda oba abweru w'eggwanga, twagala okubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise n'omugole eyafunye obuzibu olw'akaweta. Wadde nga amawulire gabadde gayitingana nga balaga nti omugole ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno, wabula ffe nga ba Newspark Channel tukitegeddeko nti omugole ono tannaba kubeera nga afa, wabula ali mu ddwaliro ajjanjabibwa, wadde nga ebiri ku nsi tabitegeera. Omugole gwe twogerako ye Joanna Namutebi, bano nno bagattiddwa n'omwagalwa we ayitibwa Derek Wabwire, era ng'omukolo guno gwali wali eri ku Sheraton we baasembereza abagenyi baabwe. Omukolo nga guwedde, abagole bagenze mu honeymoon, kyokka waayise essaawa ntono amawulire ne gatandika okuba nti no gasaasaana nga Joanna bwali omuyi. Kyategerekese nga bwe bavudde ku mbaga bagenze mu ddwaliro erya Dr. Tamale Sali erya Women's Hospital International, era nga munange okusinziira ku mwogezi w'eddwaliro ayitibwa Masiko yategezezza nti tebamanyi kyatusiza Joanna mu mbeera gy'alimu kati, kubanga buli kyamukoleddwako kyakwatiddwa mu bukugu, bw'atyo bwe yategeezezza. Kati no wetwogerera nga poliisi ekutte abasawo abawerera ddala 4 abakoze ku muwala w'omukulu w'essomero lya Gayaza High School ayitibwa Robina Katongole. Kizito munange muwala wono gwe tukugambye Joanna Namutebi, munange abamukozeeko abawerera ddala 4 bo bakwatiddwa poliisi, nga poliisi wegenda mu maaso n'okuba nti no enoonyereza. Abakwatiddwa kuliko Dr. Mugisha, Dr. Rachel Byaruhanga, ate era kuliko Nola Kirumira omukugu mu bya scan, n'omusawo omujjanjabi oba muyite nurse Fiona Naranga, beebo abakwatiddwa. Embeera yatabuse etya n'okutuuka okuba nti no akaweta kano kaleese obuzibu. Poliisi yo yategeezezza nti obuzibu bwavudde ku kaweta akakozesebwa okugema okuzaala, bwe batyo bwe bategeezezza. Naye kigambibwa nti abasawo beekanze Joanna bwe yatandise okuba nti no avaamu omusaayi gwe baagezezzaako okuba nti no basirisa nga gweyongera bweyongezi. Kigambibwa nti okusalawo okumusaamu akaweta kyakkaanyiziddwako ye nebba ayitibwa Wabwire, era nga ye yagenze naye mu ddwaliro. Kati no wano woobuliza nti poliisi bino yabitegedde etya. Wabwire bwe yalabye nga embeera y'omugole etabuse, ku basawo munnange yaddukiddewo ku poliisi ya Kira Road okuba nti no abategeeza, era bambega ne bagenderawo mu ddwaliro. Mu kiseera ekyo omugole yabadde ayongeddwayo mu ddwaliro erya Victoria. Poliisi yagambye nti teyakwatiddewo basawo olw'okuwa omukisa okutaasa obulamu bw'omulwadde ono. Ensonda zagambye nti okukkaanya ku byakaweta abagole bamaze kulaba bwetaavu bw'okulindako Joanna okufuna olubuto, olw'ebigambibwa nti ono yabadde ateekateeka kweyongerayo bweru kuba nti nno asoma. Bwe bityo nno bwe byabadde, naye nga wetwogerera omugole akyali mu ddwaliro, wabula nga ebiri ku nsi tabitegeera. Twongere okubeera nga tumusabira, naye nga amawulire agasoose okuyitingana nti ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno go twagala okukakasa nti si matuufu. Ono akyali mu ddwaliro, wabula nga obulamu bwe tamanyi na bigenda mu maaso ku nsi.
Eyo nga tuvidde ebya Bruno bikyali bibi waliwo okusikangana omugwa wakati wa famire ya maama w'omwana we akosa n'omuyimbi Bruno ng'entabwe eva kuki entabwe eva kukuba nti no Saidi eri eyagala esigaza omwana ate nga ne Bruno ayagala abeere nga asigaza omwana ono. Ajjukira nti maama w'omwana ono era nga ye yali muganzi wa Bruno kale yamuzaalamu omwana mu bufunze munnange yava mu bulamu bw'ensi eno era ebigambo ne bitandika okuyitingana nti Bruno yali tabeereddeewo muwala ono nga ne ku ssaawa esembayo Bruno teyasobola kuba nti no atwala omwana ono okuba nti no alaba ku maama we. Kakati okusinziira ku muganda wa Rachel ategezezza nga bwe batasobola kulekera Bruno akubeera na mwana ono kubanga bakizudde nti omwana yamuwa Farida nakazibwe. Era ono brother wa Rachel gwe tukugambye nti ye Aaron agambye nti ayagala yaba alabirira omwana bw'atyo bw'ategezeza wabula waliwo meeting gye bagenda okutuuza wiiki eno era wano we bagenda okusalirawo ddala ani agenda okusigaza omwana ono anaaba Bruno oba nebeera famire ya Rachel. Byonna tujja kubeera nga tubikuleetera mukwano weekumire ku News Spark Channel. Nga tukyali omuyimbi Bruno omuyimbi Oscar Munanga avuddeyo ne yeetonda. Avuddeyo ne yeetonda asaba Bruno abeere nga amusonyiwa kosa n'abawagizi be babeere nga bamusonyiwa olw'ebyo be yavaayo n'ayogera ku muntu eyavaayo okumuyamba twogera ku Bruno tetugenda n'okkulisaawo katukuwe Oscar mukwano nga yeetonda. Nsaba kunsonyiwa nze Oscar ne bafaani bange bonna nsaba munsonyiwe ku byonna ebibaddewo. Please, I'm very sorry. Any mistakes, any deeds zitali human, zonna ziri human, please, I'm very sorry. Nsaba kunsonyiwa. Sebo nsaba kunsonyiwa. Bambi nsonyiwa Bruno. Nsonyiwa. Nange nanyolwa nnyo ekyomugenzi naye nsonyiwa bambi. I wish I was there ne ebyo byaliwo bambi nsonyiwa. Tukwasaganya obulamu budde obutambule nga bulina okutambula ne Uganda ogimanyi. Bambi nsonyiwa. Tondekerera. Watandika ekintu bambi. Please. I'm on your side, Bruno. I'm on your good side. Nsonyiwa. Eyo nga tuvuddeyo mukwano muka bujingo omupya twogera ku Suzan Makula Bujingo avuddemu omwasi. Agambye nti abantu abasinga muli ku mutimbagano mumwogerako kino nakiri naye agambye nti ebyo tebiyina we bimuganira kuba nti no atambuza obulamu bwe. Katumukuwe mukwano onajja kusobola banna Uganda. Omalira obudde ku Makula, she's happy. Chebwanje Income eyingira. Omusala gwanyu tegukyukangako kujjako gwongerako. Tugende tulye kuchemisana. No, I'm a good employee. We know. Bano batwongeza emisala as sold. Batwongeza emisala ne gweyongerako ng'okoseza data wanusu ebyo. In fact ne bakuweereza ne ka warning 70%, you've used 70%. Nze sikafuna nko ku simu yange. Kati sikerangako nga sina airtime, sikerangako nga sina data. Omusala gwange gujja kitegeeza emmere gyeri. Ate nkola. I'm happy. Happily married. Kati minding Makula's business teyongerako income yo, tegulira data, teyina kyekugattako. Waliwo abantu nno bengamba nti bali ku YouTube bafuna sente nga banvuma. Go ahead ofune sente. My cup overflows. Naye sente ogenda zikozesa ng'ozifunye mu mbeera. Bwe nva ku Makula minding Auntie Sue's business, you're wasting your time. Time yemu eya Auntie Sue ya Makula njikolera munze ebyange. My purpose in life Katonda ya mbere ku salt I'm working kumacyankera nezya nenkola eddako is to love my husband. I'm doing it. Kati gwe time yemu gyenkoleramu ebyange tokoleramu bibyo. Oli kugwe akongera fame. Tugenda tukanga fame tuli 40. I have something to show. My husband will stand somewhere agambe I'm proud of my wife. Gwanya nakyogera. My children will stand bagambe we are proud of our mother. Ku mulimu gwange mwami Senkubuge juzi yansanga nangamba
banange webale kubeerawo. Let me tell you, my general manager yanneebaza nangamba ensi yali ekuvuma nga ndowooza oli eyo oli stressed togenda na kujja kukola you on radio, you are on TV obadde ng'olina okola emikono ku radio nogira junction tosobodde kubaawo because time yayiteguganya. Thanks for being a good employee. That's important. Ye boss wo. My boss, then my husband, then my family, then my friends are happy. Kati kitegeeza obudde bwange bwonna mbukozesezza bulungi. Oli mukozesa budde bwo ovuma oba Museveni oba Makula, whoever you are attacking on social media, you're wasting your time for views. Abantu abasinga bakulaba ngera tebali kwebaza. They'll never say thank you. They'll never give you 50,000. Gononya rent. Baiza no kwegatako ne bavuma. Please use your time. At the end of the day, we don't have much time here on earth. Fena tumanyi budde bwe tulina tugenda kufana ete tumanyi budde bwe tugenderamu. Use your time wisely. Omutuufu no nali. Banange work for your children. Banayi tukole. Banayi agamba nti tamanyi nti bamuvuma because omanyi lwaki tomanyi? Because of obudde olina ebyokukola. Tolina budde kuyita mu views. Very true. And manya mu comments. You don't have time. And the other thing is, and all you're doing is investing for your children and your family. Era munange mu ngeri ey'okwongera okulumya Mukabujingo Suzan Makula bwe yabadde ku program eya The Junction yavuddeyo ne yeebaza omwagala we Pastor Lozias Bujingo byonna bye yamuwaanye bye yamwogeddeko asigenda kubeera nga mbyogera kamuleke ye abeere nga abyeyogerera. Bannange omwami mwami wange bano nzikakkana namba nange nange mukeeko nze wennakungaanyiza engoye bannange omwami wange omulungi nina ensonyi bannange webali kumpeesa kitiibwa webali kunjagala Mukama atujje wala webali kutagala webali kunteeka mu ssente bawoza nnanyuma sente za musajja nze munanga ezakameza ezange tezituukaawo zisobola kwegulira n'ekika kyaffe tekizirina mu ndekenzi. Bannange mwami wange weebale nkyakagano gonna ganfukamiddeko bannange tweyanziza nnyo weebale kumpeesa kitiibwa. My in-laws mwenna I love you so much. Then my mom. My mom. Kigenda kaaba. This was her day, her moment. Chovola nakola the Chitoro culture. Ngayagala, they wanted to give me because they have a giveaway. Mukolo gwamwe gwalimu culture satu. Ezoluga Buganda ne wabeera wa Abatoro ne wabeera n'Abanyarwanda. Yes. Ndi mukyala Muganda edira olugave kati nasala because erinnya kati mbasi kyali Suzan na Makula. Oli Makula ga Bujingo. Makula ga Bujingo munange, Makula ga Pastor Bujingo. Nga tetunaba kubeera nga tukusibula mukwano soko subscribing ku YouTube channel yaffe atera o liking kwosa n'okunyiga akade ka notification n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Katukusibule nga tukulekera olutalo luno olwali wali eri ku Janzi Awards wali eri ekololo mukwano wakati wa Kiweewa n'omuyimbi nga bagamba nti Kiweewa yalya sente zaabwe. Kati no tubikuletedde Kiweewa nga ayogera ebyaliwo atera n'omuyimbi ono eyalumba Kiweewa ku stage naye nga ayogera wabula Kiweewa yenga emumanyi nti naatera okwogera amazima. Yagambye nti kituufu sente zaamuweebwa naye sente ezoogerwa si zeezo. Baamuwa millions 5 tebaamuwa millions 10 simanya 15 simanya 2 nga we byogerwa bw'ate bwe yagambye. Kale katubeere nga tubakuwa obeere nga bonna obawulira woba wakutwala ludda obeere ng'osalawo munnange. Tetulina muntu gwe twagala kusabiriza wabula abantu mmwe tubegayiridde mutute tukube endongo yaffe. Nja genda yonna gye ngenze oba Masaka oba ngenze Bukunji oba ngenze Wantegeka akavulu kange newe n'abansabye 2,200 zimmalo solovinga ebizibu byange okusinga okutugamba nti mugenda tusakira naye nga musakira mbuto zammwe nakujja ate mumaze okubba biliyoni zammwe ate ne mujja neno mu ghetto gye tupowa n'akatono ke tulina ne mukatwala fina amasanyalaze watwala kapito wange yenna miliyoni 1,18 ozirina oziteresa bagenda okujja abatenga nze nikulu oleze nona ndala kati ze nva wali sente sente nzinona ate ekibintu ozinonera mu mannya gaabwe abaani abaana bambira Gerard Kiweewa ekibiina kyange bakita Bannansi Music Association kakati Bannansi so tebalowooza nti oyo omu
esente zituufu zaali ekituufu kiri nti yatuuka ne boogera musemanya miliyoni 2 miliyoni 5 miliyoni 3 nze nensirika olw'ensonga nze sinza kuviisana n'abo baana bato kubanga endowooza yaabwe basoma naye nina kyembalekerayo ekyemyaka naye nga Jeno Sali Musale yatuwa miliyoni aga wangi aga abaana bagamba miliyoni 10 Jeno Sali Musale tafanga tubaliwo omulamu tasamirirwa abaagala musalama oba si kyo muyita wange munonye afande enkojo yakola ku byesente side eyo mumubuuze bannansi babawa miliyoni mmeka miliyoni 5 nga zigenda weebwe abantu bameka 171 wazitemate mutya buli omufuna nange zinsobera mwasoma nze ndi wa pisiri kati gatta sagala te paka zisene kati okunoonya abazirya naye totwali tomagira musolo gatta mugatte ekituufu kiri nti abaana abo si bakyamu abakalina tebafuna abamu baba bafuna si bakyamu batuufu kubanga balowooza nazitwala zonna bwete betambudde obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel teweerabira okuba nti n'osubscribinga eriggwata nabakubeera ng'okikola ate era n'okunyiga akadeka notification likinga vidiyo eno mukwano ate era olekewo obubaka bwo mu comment section tujja kugenda maaso n'okuba nti notukwa amawulire ge tufunyewo weekumire ku News Park Channel.